mpulira bulungi nnyo. Ebigambo bye ngenda okwogera mu ddakiika zino, ebigambo bye ngenda okwogera mu ddakiika zino eziddako mubiwulirize bulungi nnyo. Bya nnaku obadde tembiwulirangako, naye buli omu gumira w'oli. Nsaba okuluma kutu kwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri wonna w'oli. Ssebo nsaba kuloopera ensonga zino. Oyinza okuba tozimanyi naye kanzi kuloopera olwaleero. Ze ziruwa? Nammwe abatuwuliriza mbale temuzimanyi naye kanzi baloopere muzitegeere. Ensi yo yerimanya kyerimba. Ssaabasajja Kabaka wakola omulimu gw'amaanyi nnyo okwetaba mu lutalo olwaleeta abatamanya ŋŋamba Basserwajja okwota abakusinza entannama essaawa zino. Wabula mu lutalo olwo abasinga obungi tebaamanya ndagaano ze wakola n'abasajja bano era lwaki baakulyamu olukwe. Wabula mu kulyamu olukwe bo nga bo bwe baatuulanga bo Abanyarwanda mu miitingi ezaabwe baalina amannya ge baakutuuma era nga koodi eyo bo bokka ba National Resistance Army oba aba National Resistance Army be bamanyi koodi eyo okuliko Museveni, Salimu Sale, Kahindo Tafiire n'abana abatonoto n'abala abagenzi. Abasigadde bonna koodi tebagimanyi era tewali muntu amanyi mannya ge bayitanga Ssaabasajja Kabaka mu nsiko. Nennyini tagamanyi, nennyini tagamanyi. Wabula nga ngenda ogoogera nsaba Ssaabasajja Kabaka message ne kutuukeko mirembe naye owulize kye bakulowooleza. Abasajja bano bewayambako okukkiriza Abaganda okuyingira mu lutalo luno. Bo baasayininga death warrant yo, baasayininga death warrant yo. Era bagamba nti webakuteeka we bakwagala era tebaagala oveewo, baagala oveewo nga bakuteeka mu kasubi ennabulagala. Omukono gwonna ogukuliko ogukulemesa okwogera eri abantu bo, ogukulemesa okwogera ku nsonga zonna ez'ebyobufuzi, ogukulemesa okwogera ku nsonga zonna ezirumirirwa abantu ba bulijjo, n'okulemesa okwetaya mu Buganda, baaguteeka Mengo nga okulembera Ssalonga Mulengeja Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga n'amajja gaakuteekebwako. Era bwe bakwetaaga oli muki oli mufu. Lwaki bakola ekintu kino? Bakikola nga Museveni bwe yagamba mu 1993 nga maze okugamba nti agenda kuzza Obwakabaka. Mu 1994 n'amala ne yeefuula n'agamba nti omugenzi Milton Obote yakola nsobi okulumba Obuganda oba okulumba olubiri lw'Emmengo. Yali ye alina enkola ey'okukozesa Abaganda bennyini okusanya Obuganda era kyabadde agezaako okukola mpaka lwe najja n'enkirinnya eggere. Navumibwa n'entyoboolebwa naye nze nabagamba ndi muzzukulu wa mulwanyi ebyo nabigomera. Otwogerera essaawa zino ebigo byeyogera akyabikolera ddala. Abantu abasinga obungi mwajja ne munima empindi ku mabega gye neddira. Naye namaliriza mbawangudde. N'olwaliwo njagala bagamba ekigambo kino mukiwulire bulungi mbadde mmanyi. Ssaabasajja Kabaka bano abasajja bino bakulowooleza era gano ge mannya go gobadde tomanyi. Abasajja bano Ssaabasajja Kabaka koodi nnemu gye bamuyita okuva mu nsiko bamuyita Meja Kamunguro, bamuyita Meja Kamunguro. Ssaabasajja Kabaka koodi nnemu yo Majje ga Nnyanja Esofeeri bakuyita Meja Kamunguro. Meja Kamunguro ye koodi nnemu yo bo gye bakuyita. Bwe baatuulanga mu miitingi zaabwe bo nga Abanyarwanda baakutuuma erinnya Meja Kamunguro. Era bo bagamba nti Meja Kamunguro ono yali nnyo wa mugaso nnyo mu lutalo lwabwe era singa teyali ye bande bale tebalina bakola ki watuuka. Naye tebali kukkiriza kufuna ssanyu kyekisooka, tebali kusasula ssente zonna z'olina okufuna,
tebali kukkiriza kutwala buli kimu kyolina okufuna mu ndagaano ate bagenda kumakinga sure woli tovaawo amaanyi ge bakuteekako n'obuganda obutasukka ku ggwe bakwagala oli mufu kubanga obatuusa we baagala. So Ssaabasajja Kabaka erinnya bakuyita Meeja Kamungu. Lino erinnya Kaabe ng'oggyeko Museveni sale mu ssale Kayindo tafiire ne Naloyisa ayinza okuba alimanyi abasigadde obukadde 49 mubadde temulimanyi. Buuza ba historicals aba NRA bagenda kugamba nti agamanya eyo kodi name gye bamuyitanga ne batulanga mu nsisiri kiringa bonoogamba kati kansooke kutegeeza bwe tugenda mu Masanja mu Lumbe mwenna mujja abooluganda bakola emikwano n'abamanyikiddwa mujja ku kyalo mu Lumbe olwo wabula lw'akaseera akatuuka ng'ab'omunju abazaalibwamu ab'omuntu mbwe balina okuyingira ekisengo ku kyebbika okulonda omusika singa omusika aba teyawandiika ki daame. Kati eyo embeera ebeera mu kisengo omwo ng'abantu beggaliddemu naddala abaana ab'obuwala bye bamanya biki bibateesezza abasigadde temumanyi babanjulira mu siko oluvannyuma. Kati nabana abasajja baabeeranga ne meetingi zaabwe ez'Abanyarwanda ng'abasigadde Abaganda tebamanyi ng'abamanyi kye bagenda obateeseza n'obakola. Kati Ssaabasajja Kabaka we bamutuumira erinnya eryo Meeja Kamungulo. Ssaabasajja Kabaka amaze okuloopera bino badde tobimanyi embeera gy'oyitamu yali nteeketeeke okuva mu 1988 mpaka 86. Ntwala omukisa guno okukolimira buli Muganda yenna eyanvuba nga ntandise puroguramu y'Omulimbulanga Emmengo ngero wagira NRM. Naddala ng'oli Omuganda mannya sirina buzibu kubanga amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde. Buli Munyarwanda yeekweka naddala omutuusi nga yeekwese mu Buganda atuuka ekiseera najja olangiza entuufu n'atunaabira maaso. Wabula buli Muganda yenna amanyi nti oli muzzukulu wa Nambi nga toli mu kibuuzo nga toli Makoona ng'okolimira abatasobola kumanya bintu bino. Nze ovuuka emyaka gyange gino nteekedde otya okumanya ebintu bino nga mwabisirikira obutamanya ndwadde mbi nnyo. Obuganda bwandibadde tebutuuka wano singa ebintu bino gyali basobola obyogera mu budde obwo. Basajja mmwe ne bakazi mmwe mbakolimira mukyasinkana gurupu z'amayiga omusajja omunyala mu diaspora ne mukola enkiiko simanya abeemiruka abamagombola abamasaza mu Ssaabasajja Kabaka asiimye ng'asiimye ludda wa mwamaze ebbanga ki nga temulaba ku musajja oyo. Kye bayita deception temukimanyi. Ku mulembe gw'Abakatikkiro bonna abaddeko ebintu ebikolebwa Emmengo byali bikolebwayo. Ssaabasajja Kabaka bw'atyo bwe yali ku Bakatikkiro abayitako. Lwaki mwefudde abantu Abaganda batawulira ng'Obuganda busaanawo? Ssaabasajja Kabaka ng'omuntu ayinza okuba alina ekizibu ayinza okuba alina ebizibu bye ng'omuntu eby'obuntu wabula tekibaggisaako kuba nti Obuganda bugenda ne musooka mu ssawa ly'embeera eyo ne mugamba tusooke tunna Obuganda ekizze kitujja kitereza oluvannyuma. Wabula mwenna ne bakozesa ensobi ne mutandika n'oggeya omutanda kubanga mayiga omusajja Sserwajja Okoota atalina na kita atalina na nsibuko ya jjajjaawe nga famire etandikirako kitaawe n'atandika okukomasholaizinga Obwakabaka yabufuula bwa bizinensi n'abujja ku nno n'obuwangwa nga temusobola kuvaayo kwogera nsonga zino nga mwenna musirise. Abaana Abaganda bali mu kubonaabona tekyali asobola boogera mwenna musirise wabula muli mu diaspora abala bali Kampala. Eyo sigenda kulwawo. Ssaabasajja Kabaka nsabye nkuloopere obaka obufune bulungi nnyo yeye ndowooza abasajja gye bakulowoleza bukyanga mubeera mu nsiko n'okutuuka olwaleero. Mukama yebala kukkingiriza kuwangaaza kutuuka ku mbeera eno nakulaba bintu nga bibiri. Wabula nyongera okubakubiriza nti buli muntu yenna gw'olaba Walampalo Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'oba osobola omusiŋŋaana waali munyige nkiddamu
buli muntu yenna gw'osanga awalampa Robert Kyagulanyi Ssentamu bali mu diaspora bali mu nyige nze nkuwadde olukusa omusajja oyo Robert Kyagulanyi Ssentamu waavira mu bulamu bw'ensi eno nga tetugyeko Museveni toyinayo chansi ndala ensi baba gitutte toyinayo chansi ndala ensi baba gitutte kubanga ye Munnayuganda aliwo abantu ambali basuubira tebalina okubeera Kyagulanyi kyali Katonda tagaba byonna takuwa kusoma n'akuwa ssente takuwa sente n'akuwa magezi bw'akuwa obuwangazi ate tasobola kukuwa kuwangala na buntu byo byonna lwaki lyakuggyako ekimu w'osangira Omuganda yenna ng'avuma Kyagulanyi w'oli mutandika okunyiiga tetulina muntu mulala yenna kino kibagamba era n'okufulumako kwatoolesezza abantu emitima abantu bali bulungi wabula eriyo abaazimbye emitima olw'ensonga babadde bakimanyi nti muzzukulu wa Buganda tasukka mwezi gwa kutaano nga si mufu kino kiddamu Mengo kennyini ekulembera Ssalonga Mulenge gyadde kimanyi nti mu Kyagulanyi olw'enkwate bagenda mutta bannabyabufuzi abali mu Kampala bali bakimanyi nti Kyagulanyi bagenda mutta bannamawulire abadde bakimanyi TV zikimanyi ba YouTube bakimanyi ne boogenda ku podcast zabwe gye badde boogeramu bonna badde bakimanyi omusajja bagenda mutta wabula bwe yafulumye bakyusizza olukoba mbagambye emisana nti omuntu alina obuvunaanyizibwa okwogera ku kyangu mukulembeze wa National Platform oba wagizi ba National Platform so si gwe wa NRM okuva kwa Kyagulanyi mu Uganda ofuluma okugenda okukola emirimu gye gwe kukunyiriza luddawo wa NRM kukunyiriza luddawo wa NRM singa temuwali mu bakomrade singa tebali bannayuganda singa Kyagulanyi bamusaanyaawo dda batya eitha okumutta oba okumukubisa ebigambo ebikyamu bye baakubisa omugenzi Idi Amin Dada bye baakubisa Obote oba Museveni gwe musanyu gwasinga okutegeera naye mulwanyi okuva 2017 2018 2019 n'okutuuka mu kyalwana kati ekizibu kye tulina bannayuganda kiri ekizibu eki buli muntu alina diguli esookerwako ey'okuna masters nga Muganda alowooza nti yandibadde abeera mu bigere bya Kyagulanyi naye olw'okuba nti yalemwa ate avunaana Kyagulanyi ne bw'omubuuza osobola okuŋŋanya olukiiko lw'ekika kyammwe n'olukkiriziza tasobola byogera kubanga naye yennyini tatuuzaako ku miitingi ya famire n'agimanaginga bulungi bwe bwongo obwo ebyobufuzi lugoye olujjamu n'omulala n'alwambala so si lwansikirano mu nsi buli mwalina omukisa gwe tojja kaana muntu yenna ng'akusinga eyakusinze aba yakusinze mukazi munno bw'akusinga obulungi tobiyita bizigo musajja munno bw'akusinga ekigere togiyita njovu ompulidde bulungi omusajja munno bw'akusinga esse toga nti yagula ebiteega oba yagula amayembe asente bakola nkole mubitegedde bulungi nnyo olw'okuba nti obudde tulina butono nnyo information jagadde tule emitwe gyammwe era ngenda giwandikako omuto ogamba nti eno special intelligence report kati saagala kumalira budde eno video ebadde kale bw'obiwulira oyigamu ki kubanga be bayita nti abantu balamu magoma gavugira aliwo bw'obeerawo bakulaga nti bakwagala nnyo bakkubira enduulu n'olowooza nti oli muganzi gye bali ate nga waliwo n'enjogera egamba nti serwajja okwota lukiza nnyinimu entannama abantu bano baabeeranga ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda mu nsiko era ye yabayambako okuwangula olutalo luno bakkiriza nti waataali singa teyaliiye ekyamazima olutalo lwali lukonye nga lubalemeredde gwali omwaka gwa 1981 baagenda e Bungereza gye yali yawaŋŋangukira ne bamukimayo ne bamukkirizisa nti bw'otuyambako n'okunga Abaganda ne baparticipatinga mu lutalo luno ne tuluwangula kino na kino bye tugenda okukuwa ng'omuntu ate n'Obwakabaka bwa Buganda tubukomyewo tule ku Nnamulondo nga Kabaka omujjuvu kubanga Milton Obote bwe yalumba olubiri n'Obwakabaka yali abuggyewo olw'okuba nti Ssaabasajja Kabaka yali ayagala nnyo abantu be era ng'ayagala nnyo Obwakabaka yagamba nti ekyo kye muntumye kitono nnyo okugenda okukunga obukunzi Abaganda nja kukikola era bwe yajja
yeeyogerezeganyanga n'abasajja abakulu abaali mu Buganda ne babawa abaana baabwe ne bagenda ne beetaba mu lutalo olwaleeta Mwami Museveni yogaayoga ng'olutalo baluwangudde. Kyova olaba nti era olutalo luno lwalimu ebiwayi eby'enjawulo. Bakugamba nti lwalimu ebiwayi by'Abankwanga, mwalimu ebiwayi by'abasajja Abaganda abaakekeza ennyago ne bawamba Kampala, ne mubaamu n'ekiwayi ky'Abanyarwanda ba Museveni ne muganda we Salimu Sale, ng'ekyo kyo kyajjanga kiwerekera buwerekezi abakubye emmundu we bayise, kulaba nti waakiri tusobola okuwambawo wano bakubye emmundu ennyikidde, abasirikale ba gavumenti badduseewo, tusobola okweddizaawo. Kyova olaba nti nabbo bajjanga bamaakinga mataka nti lino ettaka bwe tulitwala lijja tuyambako okutandikirako kubanga baali tebalina nsibuko mu Uganda wano. Era kyova olaba nti olutalo lw'e Luweero bwe lwali lwakaggwa bwe luti bakugamba nti abantu b'e Luweero baggwako. Era ettaka ly'e Luweero mu budde buno lyabwe kubanga be battanga abantu baako abagundiivu. Ekigendererwa kyabwe kyali kya lutalo kuggyako gavumenti, naye ate n'okutta abantu abatalina musango babajje ku ttaka lyabwe batuuke oddi ezza nga tewali asobola kirayiminga nti eryo ettaka lyali lya kitange oba lya jjajjange. Bwe bawangula olutalo baasuubiza Kabaka ensi n'eggulu. Ne gye buli eno bali myaka ana nga bamaze olutalo, Kabaka tebamuwangako ku kintu na kimu ku bye baamusuubiza, ng'oggyeko Obwakabaka bwokka bwe batugamba nti baabukomyawo, wadde nga nabo batuwa byoya bya nswa kubanga babuggyamu amaanyi n'omuggundu ogwalinga mu Bwakabaka. Kale nno bateesa nti Kabaka yatuyisa we twali tusinga okwetaaga. By'amanyi bingi kubanga twalwana naye. Essaawa eno ali mu tuyiribya muganda ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kabaka eyatuyamba okuwamba obuyinza akyali mulamu. Muganda asobola okwegatta ne Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akola ekintu kye kimu, era ne Kyagulanyi n'atwala obuyinza ne tubulwako bwe tunywa amazzi. Bateesa ki? Nga Kyagulanyi akyadduse mu ggwanga ali mu Amerika, ye Kabaka asooke aveewo. Robert Kyagulanyi tunaadiringa naye ng'akomyewo, naye tetukkiriza njovu bbiri kubeera mu kisaka kimu. Kubanga bakimanyi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu muganzi nnyo mu bantu ba Uganda, kyokka ne Ssaabasajja Kabaka muganzi nnyo. Nti ababiri abo singa boogera ekigambo, teri munnayuganda asobola kuddamu, wabula baba bateeka buteesi mu nkola ekyo ekyogeddwa abantu ababiri Kabaka ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nkukakasa nti w'owulirira bino, bano abasajja bali mu lukwe olutta Kabaka.